katonda olaba katolu w'amaanyi mu paliyamenti wakoleyo waliyo katonda lulijalumu nawe oyimbe bitaterero esupobute engogole n'abaana bayimbe Landiro ditabanja oyimba haleluya amen Mandevu. All right. Come yours way. Glory to God. Blessed be the name of Jesus. Shalom to you all. Masizimtya. Masibimtya. Jibali. Yemutusako engalo. Tiba netele tukidiza katonda omwesigwa era omutukuvu. Mwerezawo Brian Mark yebaza mukama obekisa ate weewaawo n'omukisa gwampadde okuyimirira mu maaso go okuweereza oba okutuula mu maaso go okuweereza mwayinza okuŋŋamba nga tuyimiridde otudde so byonna mu maaso ga mukama birungi kumyewo nate okubaako nekinshalinga nammwe kyenzikiriza nti kijja kuyamba mu linnya erya Yesu katonda w'eggulu n'ensi mu linnya erya mukama waffe Kristo Yesu njagala okwebaza omulokozi w'eggulu oba omununuzi w'ensi eno ate tukuŋŋaanya okuwulira okuva gy'oli naddala ku nsonga y'ebirooto watuwa omukutu guno okuŋŋaanirwamu okuyiga taata omwesigwa abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo nange nzize taata onkozesa ng'ekibya kabaka w'eggulu n'ensi ayi kabaka w'eggulu neewaayo leka mbeere omuzimbaale katanga omwesigwa era eddoboozi eri taata kabaka w'eggulu n'ensi abantu leka taata kabaka olwaliro wabeewo ebyokuddamu ebyawo bijja babyebuuza ekitiibwa kyo kirabisibwe mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda namu nsabidde n'okwebaza amiina amen. So kama mtukuvu kama mwesigwa kama mulungi mukama kama mulungi ekiseera kyonna mukama mutukuvu. Kale lero njagala okwogera nate era ku birooto. Amazima gali nti ebirooto bitabula abantu bangi, ebirooto bitabudde abantu bangi. Njagala okusooka okwogera eri mwenna abakkiriza mu nsi yonna abawulira olulimi Oluganda lw'enjogera. Ekisooka njagala okubajjukiza n'okubategeeza nti Mukama ayogera, yakutonda mu kifaananyi kye, kitegeeza oli mu kifaananyi kya Katonda. Alina amatu, alina akamwa n'amaaso nga ggwe, kitegeeza nti bw'oyogera akuwulira naye n'ayogera. Ayogera mu ngeri ez'enjawulo nga bwe tuzze tulaba, muli ebirooto, muli Bayibuli, muli omuntu, muli okwolesebwa, muli obunnabbi n'ebirala. Naye njagala okulabula weewaawo n'okusomesa eri bonna abampuliriza olwaleero nga ofuna ebirooto naye ng'ebirooto by'ofuna ebiseera ebisinga you interpret them for yourself, ng'obyevvuunulira ebiseera ebisinga nga tonoonya naddala ng'okyali mugoberezi, nga tonoonya kubikkulirwa olunsi eri abasumba oba eri abaweereza abalina kye bamanyi mu eriya eyo. Yesu yeebazibwe, Mukama mutukuvu, kitiibwa ne tuno tubidiza Yesu. Ojja kuŋŋamba nti nze bw'alibanga ajja kuŋŋamba nti nze
seetaaga musumba oba seetaaga any person ndi muweereza mbulira enjiri wano nawali naye njagala nkujjukize bino oba njagala nkubuulire bino mwana wa Mukama nti mu nsi eno ng'onooweereza oba ng'onooba ow'amaanyi ng'onoolaba omukisa ekisooka olina okunyweza Mukama kye yakuwa. Ekyokubiri ekyo kyamuweereza njogera eri omuweereza. Ekyokubiri kwe kuba n'omuntu akulembera mu nsi ey'omwoyo. Ekyokusatu kwe kwagala abantu bijja kukuyamba okukula. Ekyokulala lwaki njogera ku ky'omusumba nti mu kitabo kya Timoseewo tusoma omusajja gwe bayita Pawulo ng'awandiikira Timoseewo. Timoseewo yali akuze mu mwoyo era Timoseewo yali musumba. Yesu yeebazibwe. So yali musumba naye amuwandiikira ng'amukuutira labiriranga kola booti. Timoseewo 3 okutandikirawo labiriranga kola booti. So Timoseewo teyalina mwoyo mutukuvu yamulina. Timoseewo teyali musumba yali. Timoseewo yali tategeera yali ategeera. Then lwaki yali yeetaaga Pawulo? Pawulo lwaki yali amuwandiikira ebbaluwa ng'amugaidinga mu bimu? Amazima gali nti twetaaga abantu abafaanana naye batyo. Lwaki? Kubanga kimaze okuzuula nti abaana abasinga mu nsi ey'omwoyo bafunye ebirooto, naye ebirooto bye bafunye ne bibawabya. So ne bava oluusi okukola okwagala kwa Katonda. Njagala okuyigiriza nti ensi ey'omwoyo eri open bweti, erimu ebyobwa Katonda erimu n'ebyobwa Setaani. Nga bwe tulaba ensi ey'omubiri erimu abaweereza Katonda n'abaweereza Setaani, bonna bafaanagana. Bw'otunula mu nsi ey'omubiri, haleluya, bw'otunula mu nsi ey'omubiri ojja kusanga omusumba ng'ayambadde ekkanzu n'ettaayi. Yesu yeebazibwe. Ojja kusanga agenti wa Setaani ng'ayambadde ekkanzu n'ettaayi. Ekitegeeza ne mu nsi ey'omwoyo abantu abamu balina okusomesebwa kwe bazze bafuna nti Setaani n'emizimu gye oba ne bamalayika be nti babi nnyo era bwe baloota mu nsi y'omwoyo baba n'amannya agalinga embazzi, amannya agalinga ag'ebimenkemenke, baba bafaanana naye batyo, which is not right. Bayibuli eyogera n'egamba nti Setaani yeefaananyirizanga malayika ow'ekitangaala, ekitegeeza nti ye amwefaananyiriza, ekitegeeza Setaani n'emizimu gye si babi nnyo nga bw'olowooza. So mu nsi ey'omwoyo bw'oyingirayo nga tolina guidance, oba nakufuna nti kati ntegeera nti naddala nga tonnaba kukakata kubitegeera bulungi, ogenda kutandika okufuna message, naye nga message z'ofuna ziva eri emyoyo egitali mituufu. Kubanga kasita olwana eri abalwana ne bayingira ne basala ne bayingira naye nga tebalina prior knowledge, nga tebalina magezi, ensi ey'omwoyo etambula etya. Kati oluyingirayo epa n'atandika okufuna bamugondera, message zonna ezijja gy'ali azifolowinga, tamanyi evuddewa n'entuufu yeriwa. Mukama yeebazibwe. Ekyobulabe abamu balaba n'emyoyo emibi ne bagiyita bamalayika, kubanga ne Setaani bamalayika be beefaananyirizanga obw'omusana, naye tubategeera tutya nti ono wa Setaani oba kino kyayogera kya bwakatonda oba si kya bwakatonda? Ekisooka, Bible is our guideline. Bible mwe tutambulira. Ekintu kyonna ekikugambibwa mu nsi ey'omwoyo negolaba afaanana nga Yesu mu nsi ey'omwoyo nga tekiri mu layini ya byawandiikibwa aba mukyamu. Haleluya. For example, waliwo omukyala yabuulirwa enjiri n'ayagala okulokoka. Ekiro Mirembe Mariya n'amugira n'amugamba nti ogeza n'olokoka ojja kuba onvuddemu, ojja kuba onkoze batya. So kati jjukira gino emizimu gyambala ekifaananyi kyosinga okutya ne zijjikuwa information egenda okuwa byokujja kukwagala kwa Katonda ne kuba kabaka bwa Katonda. So olina okubanga olina omuntu omukulu akuyambako mu nsi ey'omwoyo. Ebirooto byofunye oleme kustrugglinga, oleme kuwaba, kubanga ensi gy'oba oyingidde eriyo abafuzi babiri, eriyo Yesu ne Setaani. Buli omu ayagala bantu, buli omu alina ababaka.
naye ffe message eva ewa Katonda we align it in God's word. For example, osobola okufuna ekirooto novayo nogamba Mukama esi yebazibe, Mukama yaŋŋambye nafunye nendaba Malaika oba nendaba gundi nga ŋŋamba nti kolaki nti nsibe ennaku 4 naye ennaku 4 sikyusa lugoye lwendimu okuvako omunda ne sokisi n'okusenya sigezaako nensenya wadde tira bwe naasenya ekisibo kijja kuba kifudde. Kakati ekirooto ekifaanana bwe kityo oddayo mu bayibuli muno tulinamu gwe baagaana okunaaba oba gwe baagaana okusenya oba gwe baagaana okukola bwe bati ne bwe bati, ekyo kyekikuwa nti walibanga waliwo ekituufu. Jjukira bayibuli eyogera waaliwo olunaku lumu Katonda ngaagala okuggyawo Akabu. So omuzimu ogw'obulimba ne guva emagombe ne guyimirira mu maaso ga Katonda ne gugamba nti nze ngenda genda eri bannabbi bonna Abaisirayiri mbateeka ekigambo eky'obulimba balagule Akabu ebifo. Kakati naawe olina okuba omwegendereza. Wetaaga omuntu alina baatusse mu nsi ey'omwoyo asobole okuyambako ekirooto kino nti Katonda yayogera. Aba kirungi n'okuwuliriza omuntu oyo. Kirungi n'okuwuliriza. Lwaki? Kubanga abantu bano ebiseera ebisinga ziba experiences abamu baba babikoleramu n'ab'ensobi nga kyakugamba akyogera out of experience. So tulina okuba amaaso gaffe nga galaba nti nga tutegeera, tulina okwebuuza n'okumanya nti ddala ekirooto kino laba funye ekirooto nga baŋŋamba ŋŋende nziikule amalaalo ge yali kitange nga ziikule mbu nga kuume kuba eriyo abagenda okumubba nkuuma akawanga ke. Is it biblical? That is wrong. Abamu batandika n'okufuna message omuntu najja n'ayogera naawe naye ng'olaba byayogera ali off topic naye nga n'okukkiriza takkiriza nti nze Katonda ajja n'ayogera nange Yesu yeebazibwe. So wetaaga guidance mu nsi ey'omwoyo okusobola okuba ng'oli ku kituufu kubanga eriyo ebintu bingi gwe wenna mpuliriza kirungi okuba n'omuntu gy'osobola okuddukira. Sikuyita kujja wange no, wabula nkuwa ekigenda okuyamba okusobola okulaba nga obaako wootuuka n'okuwangula. For example, abantu abamanyi ofuna ebirooto nga musumba alina byakola ebitali bituufu naye ng'amazima gali nti mulabe yaplayinze ebirooto ebyo gyali naye n'atategeera. So twetaaga guidance ekitegeeza ng'oli ku TV, ng'oli ku radio, ng'oli yonna gy'oli si wabi naye funa omuntu gw'osobola okutuukirira okuyamba okubaako nekyoyiga okubaako nekyotegeera mu nsi ey'omwoyo. Ate tumala gatomera kuba ejja tumira bannabbi b'obulimba. Saba omwoyo omutukuvu omuntu gw'oliramu emirembe ensi y'omwoyo ejja kwanguyira ojja kunyumirwa. Yesu yeebazibwe. Pozi n'ekirala kye njagala okwogerako njagala okwogera ku birooto olumu erirwawo okutuukirira. Bayibuli egamba mu Kaabakuuku eyange ogiraba. Bayibuli egamba mu Kaabakuuku 2 nti awo Mukama nanziramu n'ayogera nti wandiika okwolesebwa okwo okwola ebulungi ku bipande akusoma adduka embiro kubanga okwolesebwa okwo kukyali kwa ntuuko zaako ezaalagirwa era kwanguwa okutuukusa enkomerero so tekulirimba newankubadde nga kulwawo kulindirirenga kubanga tekulirema kujja tekulirwawo. Haleluya. So omusajja Kaabakuuku alabika alina embeera mwayita n'adduka mu maaso ga Mukama. Mukama n'amuwa okwolesebwa naye Mukama n'amugamba kulindirire ebiro byako ebituufu nga bijja kujja. So
abantu abasinga mufuna ebirooto naye ng'ebirooto bye mufunye amazima gali nti bulinga bunnabbi nga weetaaga omuntu ddala okubaako kyayogera naawe nga bigenda kubaawo mu maaso. So abamu ne musanyuka, Mukama yeebazibwe Musumba, ndoose ekirooto nga ndi katuuti nga mbuulira enjiri ku kuluseedi ng'ekibiina kyonna kijjudde, n'okeera ku makya n'ogenda mu durayi 3 n'ogenda mu durayi 2 n'otandika okukikireiminga naye nga ali okukikireiminga amazima neebakuwa eddakiika 15 si ku kyaki oba si maaso g'abantu gye bakulaba online ku WhatsApp group tosobola kubuulira njiri dakiika 10 naye nga n'ogenda mu dry okukireiminga kiri ky'omaze okufuna. So yes, yeebazibwe. Who is this one? So Mukama yeebazibwe. So olina okuba omugezi, olina okuba n'omwoyo w'amagezi. Ebirooto ebimu bijja kati ng'ekyo tekyetaaga kugenda mu durayi, tekyetaaga kusaba na kulindirira kituukirire, oba olina kunoonya Mukama na kukkiriza Katonda, kubanga ebiro bituuka kigenda kuba, naye olina okugumiikiriza n'okukisabira n'okulindirira. Oli wa myaka 13 Mukama akuwadde ekirooto ky'obufumbo ng'otandikirawo kusaba kuyingira bufumbo, oli mu bawalabu wakagendayo wakamalayo emyezi 8 wakamalayo omwaka gumu, naye contract ya myaka 4 n'ofuna ekyobufumbo ng'otandika gamba nti nedda tandika obukrema ngende mu dry 3. Abamu badduka nguliraawo kaawo sorry abamu badduka n'okudduka. Yesu yeebazibwe. Abamu badduka n'okudduka ne bava ku contract Mukama atumye kugenda kukola ki kufumbirwa, n'atuuka n'amala omwaka mulamba nga omwami tamulabanga neyeyonoonesa n'akola ebirala. Abalala n'ayingira abalala n'alaba nga Mukama amulaga okubuulira enjiri n'ataminatinga contract n'adduka, tategedde tafunye clear information yuwa era biroki n'adduka n'atuuka n'abuulirayo emyezi 2 n'awulira nga bimutamye nga teri kikyuka n'agwa. So ebirooto mbisabire kubanga bwe birooto bibaako ebiro byabyo. Eriyo esizoni wezituuka Mukama n'akuwa ebirooto ng'olaba amenvu gavunda ng'olaba ovakado ayitako ennyanya, kitegeeza ebiro by'olimu n'ebitandisa okutambula. Abalala Mukama bawabuwi naye taata wanakubuuza ki Mukama kyotegeeza. So olina okudda mu maaso ga Mukama okumanya okwolesebwa kuno kwa biro ki, okwolesebwa kuno n'ogumiikiriza n'osaba n'okkiriza Katonda. Ebiro bwe bituuka nga okola ne byoteekeddwa okukola, ebiro bwe bituuka n'olaba okwolesebwa okwo nga kuvaayo n'obwebwa omukisa. So Mukama abaagala era abawe okwolesebwa, naye kujukira mu birooto message zaleeta mubaamu ebyayita, mubaamu ebiriwo kati n'ebigenda okubaawo parts 3. Abireeta okulaga ebyayita osobole okulwana owangule, okulaga ebiriwo ebyo abaakulabula ebiseera ebisinga n'okulungamya ntambula booti, then ebigenda okubaawo okugumya mu kukkiriza nti wadde ofaanana booti maaso eriyo ekirungi. So olina kuba ng'olina omuntu agenda okuyambako okutegeera ebintu bino. Ebirooto abamu waki tebabikkiririzaamu kubanga tebamanyi kubivvuunula, kubanga tebamanyi biro ki mwe bigenda kutuukirira era na biseera ki. Gwenga omukkiriza olina okumanya, Yesu yeebaze, olina okutegeera biro ki ebintu bino ebigenda okutuukirira. Oba tonnaba kubimanya, saba, kola kyokola, olinde Omwoyo Omutukuvu ajje akwate ku mukono akubikkulire olyoke okola ebyo. Tosuulawo mulimu kubanga olabye ng'oyimiridde katuuti n'omusumba w'amaanyi obuulira njiri. Tosuulawo mulimu lw'okubanga olabye oyimiridde mu kyaki oli kubuulira njiri ng'osabira abantu bebagwe, oli n'osuulawo omulimu. So kola byokola, ebiro bijja. So Omwoyo Omutukuvu aba yonna byakubikkulira n'ebyakulaga. Manya n'eddoboozi Brian Mark mebale kungoberera Gate of Heaven Ministries International Namuwongo. Mukama akuwa omukisa, ayagala
okubaako kyobuuza oba ayagala okumanya ebisingawo osobola okuntuukirira. n'oyo yenna ayagala okuyimirira naffe kubanga tulina obwetaavu bungi mu mirimu gy'oministry, so naawe ayagala okuyimirira naffe kyonna kyosobola. namwe mwenna abafollowinga, so tukkiriza actually mukama omwezi guno this very month okufuna ennanga, so gwe nasobola okuyimirira naffe mukama akuwa omukisa. enamba y'essimu 0702677170 07026777. eyo ya WhatsApp ja kunfunirako side zonna, naye tunywere. kale let me pray for you. Spirit of living God, I pray for these people. mbasabira ekisa kyonna ekitiibwa kyo kibaakire n'omusana gwo, bawe amaanyi n'okutegeera, bakonecting ku bantu abatuufu era ku bantu abalamu. taata kabaka w'eggulu n'ensi, emyoyo gyonna egibadde gibabuzaabuza mu nsi ey'omwoyo leka gibeeko n'ekkomo mu linnya Yesu, ekitiibwa kyo kirabisibwe. mbasabidde feva, mbasabidde okuganya, mbasabidde okubotula, mbasabidde okuwangula. atanalokoka gamba ayi Yesu njagala okwebaza olwaleero kubanga wafa ku musalaba ku lwange. nzikiriza n'omutima gwange nga sikakiddwa nti ndokose. sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, gawandike mu kitabo ky'obulamu. oliba oyita abalonde bo mbeera omu ku bo. amiina and amiina era aleluya. mukama akuwa omukisa. sigadde Brian Mark. Be blessed and shalom.